kati ndaba bannabyabufuzi nga mwewera abamu bannamagye nga mwewera nti mugenda kutta lemise oba okutta Kyagulanyi oba okuteekateeka olukwe lwonna olumutta mu linnya lya Yesu tajja kufa. Kyagulanyi ajja kubeera mulamu, mukyala we ajja kubeera mulamu, abaana be bajja kubeera balamu, abazzukulu be bajja kubeera balamu, naye mu linnya lya Yesu after mwami Museveni Kyagulanyi ye pulezidenti w'eggwanga lino mugenda kutuuka ekiseera mulabe nga abeeyita abapoliisi abeeyita ab'amagye nga basimbye ebimotoka bya tiyagaasi weewaawo ne zitanka ng'abantu baziyita mu buyisi. Ekyo nakyo mugenda kukiraba. Gano gakyali mabaga. Nkugambye ne bwe munaakwata Kyagulanyi ne bwe munaakwata abamwetoolodde bonna mugenda kutuuka ekiseera nga temulina kye musobola kukola. Kubanga nabagamba nti generation eno omuntu agenda ogikulembera ali ogwo ebisangosango byonna bye babateekako bya kisiru. Abantu balina okugenda ne bawagira omuntu gwe baagala ate ne batambula ne baddayo ewaabwe. Period. Ebyo ebisango bye babateekako njogera ng'omuweereza wa Katonda bya kisiru. Abantu abamu beetuuma kye batali kubanga baagala okwefuula bakatonda naye nga si kye bali. Katonda ye Katonda, mwami Museveni si Katonda. Ogwo omusaayi oguyiika okugenda nga guyiika teguvunaanyizibwa ku ffe, guvunaanyizibwa ku mmwe abali mu bukulembeze abali mu buyinza, kubanga ekyo kye mweyita nti mwe muli mu buyinza era mwe muli mu bukulembeze. Now buli kibalama bw'aba nga taliiwo weewaawo ddamulira kitegeeza abaana bammwe mubafiidinga musaayi. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu UG. Weebale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba gange nze Geoffrey Mayanja. Kwendi nnyo nga bulijjo tuzze tuwayemuko ku mboozi. Ndina Musumba Mugerwa anno abakojjange musajja muzira nkima era nga gwendi nayo nako olwaleero tubadde tudde okujja okuwayamu ku mboozi naye tukomyewo tubeko ne bye twogera. Yawa obubaka bwe ku mulundi ogwayita era nga obubaka buno yawa obubaka obw'omulembe guno abantu kye basinga okutegeera ddala mu mboozi eyo. Yayogera ku nsonga ey'omulembe guno nagamba nti waliwo abakulembeze abeerabidde nti bayingira mu mulembe omulala ogutali gwabwe kati nga bali mu kulwanagana n'ab'omulembe ogwo oba bannannyini baagwo. So bingi bye twayogera sayidi awo era bye tugenda okubeera nga tuwayamuko nako olwaleero n'obaka obulala nga bwe bugenda okubeera. Ssebo sooka otubuuzeeko. Abannayuganda njagala okubabuuzaako. Abantu abamu ekintu kino kibatawaanya bwe njogera ku mulembe. Either kibanigiina muli nga balabanga abaggiddwamu naye nze ndowooza nti Katonda buli omu amutuma eri omulembe gwe. Kati njagala okubuuza ku bantu bonna abazaalibwa okuva mu 8 paka 2022 mbatumiddeko nnyo nze omusumba Geoffrey Mugerwa nga nkuŋŋaanira mu kkanisa eyitibwa St. Gate Pentecostal Church e Katwao. Omusumba wange ye Eva Mugerwa ye senior pastor. Naye message gye nfulumya njagala kiteeka kiriya. Message eno temuvunaanyizibwako. Tevunaanyizibwa ku musumba wo. Weewaawo tevunaanyizibwa na ku kkanisa mwenkuŋŋaanira. Yiyo ng'omuntu yange nga Katonda agisindise ngiweereze oba ngideliveringe. Nga bwe tubeera ku mikutu gya radio ne bakuba disclaimer nti ebigambo ebyo by'owulidde si bya mukutu guno, si bya mukozi ono, si bya mweza program era si bya bannannyini radio wabula bya muntu Ssekinomo oyo abyogedde. Therefore nga bwe ŋŋambye nti tebivunaanyizibwa ku musumba wange senior pastor weewaawo ku kkanisa mwenkuŋŋaanira. Tutegeraganye. Kitegeeza nti n'omuntu yenna nkulembera kiba kyansobi bw'onyiiga kubanga si byogeredde mu kapasite nti nkuŋŋaanira awo oba nti gwe mukulembeze wange mbyogedde kubanga Katonda ekyo kyaŋŋambye okwogera eri omulembe gwange. Yes,
kati batuta obuvunaanyizibwa okukozesa eddoboozi okubeera eddoboozi lya Katonda eri omulembe gwange so that tusobola okutuukirira mu Katonda. Yes. Ye disclaimer eyo. Kiki ekiriwo okusinziira nga bw'olaba ebintu bwe bitambula because tuzze twogera ku messages ezijja z'ofuna n'obubaka bw'ozofuna era ng'ojja wano n'obwogera nozagano gulinga mulundi gwakuna nga tubako ne byotwogera wano ngobako ne byojja nogeza kulambulula n'okutunuulira naddala ku bigenda mu maaso embeera ogiraba oti okuva lutwayawukana omulundi ogwasembayo. Nabagamba nti Katonda agenda kugugumula abavubuka abazaalibwa okuva mu gy'ekinaana bonna mugenda kulaba unity nga boogera ekigambo eki kimu Mwami Museveni alina okugenda. Ekyo ekintu mukyalaba gakyali mabaga kubanga olulimi tukozesa Luganda. Ekyo ntandikwa butandikwa. Mugenda kutuuka ekiseera mulabe nga abeeyita abapoliisi abeeyita ab'amagye nga basimbye ebimotoka bya tiyagaasi weewaawo ne zitanka ng'abantu baziyita mu buyisi. Ekyo nakyo mugenda kukiraba. Gano gakyali mabaga. Nkugambye ne bwe munaakwata Kyagulanyi ne bwe munaakwata abamwetoolodde bonna mugenda kutuuka ekiseera nga temulina kimusobola kukola. Kubanga nabagamba nti generation eno omuntu agenda ogikulembera ali ogwo Katonda mwene. Ye problemu kyovudde olaba nti kati bano bakozesa amaanyi mangi. Ku byabaddewo olunaku olwajjo ng'ali mu kawempe tiyagaasi yakubiddwa n'amasasi agakubiddwa okugugumula abantu n'embeera yonna nga bwe yabadde ekiseera kigenda kutuuka nga byonna babiyita mu buyisi. Nkugambye ekiseera mu maaso wali nga tumaliriza kkiriza ngenda kusabira ku mukutu gwo. Tewakyali nnyo magezi ge tuwa oba ge ŋŋenda kuwa ng'omuweereza wa Katonda. Wabula ŋŋenda kusaba ssaala esiguukulula abali mu bifo ebyo. Yes. Kusaba ssaala esiguukulula abali mu bifo ebyo kubanga Katonda yaŋŋamba oba yaŋŋambye nti ovunaanyizibwa 100 ku 100 omukulembeze addako ow'omulembe gwo. Kakati ekyo kye tugenda okukola bino saakasi gwe bagenda bakola ng'abantu babuzibwawo abantu bafa tetugenda balekera awo. Kati ekyo kyakomye. Duli Katonda yansindika mu mwezi gw'okunanga ennaku z'omwezi 12 nenderivalinga message mu mwezi gw'okunanga ennaku z'omwezi 17 neŋŋamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga lino kati nti Katonda agambye abantu bonna abakwatibwa ku lw'ebyobufuzi abali mu makomera bate bagende. Mwami Museveni yagaana nga Falaawo Katonda bwe yamusindikira Musa Falaawo yayongera kukakanyaza muki mutima gwe. Ne bwe kityo bwe kiri Mwami Museveni Katonda yansindika gy'oli n'engamba nti Katonda gambye buli muntu yenna yakwatibwa olw'ebyobufuzi mute agende ewuwe. Noyongera kakanyaza mutima. Ekyaddako mwikisa ezaddako ba Edi Mutwe ne bakwatibwa Bakirewo ne bakwatibwa. Olwaleero waliwo omwami bamuyita mu Kiibi afuna orders gye tumanyi gy'azijja n'agenda ng'akwata abaana b'abantu nga bwe babasiba mu makomera bwe babateekateekako ebisangosango byonna bye babateekako bya kisiru. Abantu balina okugenda ne bawagira omuntu gwe baagala ate ne batambula ne baddayo ewaabwe. Period. Ebyo ebisango bye babateekako njogera ng'omuweereza wa Katonda bya kisiru. Abantu balina okubeera n'eddembe. Eddembe terituweebwa mu gavumenti. No, eddembe lituweebwa kuva mu Bayibuli Katonda yalituwa. Yes. Tewaliwo custodian wa mirembe nti omuntu wuno bw'ati. No, emirembe Katonda yagituwa. Kakati oli aleme kyetuumako mbu there is peace. Peace kyeki ly'eddembe liriwa. Abantu beebaka balya banywa. Abantu abamu beetuuma kye batali kubanga baagala okwefuula bakatonda naye nga si kye bali. Katonda ye Katonda. Mwami Museveni si Katonda.
Katonda ye Katonda, Mwami Museveni si Katonda. Abantu abamu bagamba nti eddembe weeriri olw'okuba nti beebaka oli asobola okufuna ekyokulya mbwe abamu basula mabbala nga beeyagala batambula obudde bwe baagala nti kati eryo eddembe. Ne mu biro biri whether twali tuzaaliddwa oba twali tetunazaalibwa kyefaananyiriza emirembe kyaliwo. Nakati abamu bagamba waliwo emirembe naye waliwo kyefaananyiriza emirembe. Gamba mu biro biri abantu bali bazimba amayumba gaabwe. Tutegeeraganye. Kati ate ye Mwami Museveni yali tazimba. Ate yazimbawa. Gwendagaawo we yazimba. Yali tezimba naye ate yafuna obudde obugenda mu nsiko okulwana. Naye bw'onoonyereza abaali bazimba mu biro ebyo ab'emyaka gye bajja kugamba ennyumba eno twagizimba mu G8. Ate mu G8 Mwami Museveni ye teyazimba, ye yali agenda wa? Mu nsiko. Kati kitegeeza nti kati yali azimba oyinza omugamba nti tewaaliwo mirembe. Ate emirembe gyaliwo n'amayumba twali tuzimba. Weebale nnyo n'okuzaala baali bazaala. Tutegeeraganye. Nga n'abakyala bawasa. Yes. Kati sitegeera kye boogerako kyekiriwa. Olwaleero toyinza kugamba nti nno waliwo emirembe nga Kibalama taliiwo. Emirembe giriiriddawo. Waliwo omusajja omulala simanyi Kibalama, waliwo omulala bamuyita Damulira. Baluwa. Era Mwami Museveni eno statement nayo njagala ngifulumye gy'oli. Katonda abuuza Kibalama aliriddawa? Damulira aliriddawa? Abo abantu Katonda ababuuza. Yes. Ekyo ekibuuzo kirina okuddibwamu kubanga gwe wasaba mandate okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Gwe wagisaba. Kakati Katonda akozesezza abantu badimandinge Kibalama wamu n'Eddamulira to the extent nti abantu abo bavunaanwa. Olw'okuba babuuza abantu bali abaakola ki? Abaabula. Now kati Katonda asindise mu ddoboozi lye aŋŋambye nkubuuze Katonda ayagala Kibalama n'Eddamulira baliriddawa? Ogwo omusaayi oguyiika okugenda nga guyiika teguvunaanyizibwa kuffe, guvunaanyizibwa kummwe abali mu bukulembeze abali mu buyinza, kubanga ekyo kye mweyita nti mwe muli mu buyinza era mwe muli mu bukulembeze. Now buli Kibalama bw'aba nga taliiwo weewaawo Ddamulira kitegeeza abaana bammwe mubafiidinga musaayi. Baana bwabwe batya be bazaala kubanga ku musaayi gw'abalala mwe mutwala omugaati. Ku musaayi gw'abalala mwe muzimba amayumba. Ku musaayi gw'abalala kwe mwegazaanyiza. Naye ng'abalala bonna Katonda yambuuza n'aŋŋamba nti okimanyi nti ab'omu ku babadde basinga obugezi mu generation yo obulamu bwe baabukomeza kunzaani Jakana Nadduli. Tutegeeraganye. Jakana Nadduli waliwo abaakomya obulamu bwe, waliwo abaakwata ku mubiri gwe okuyita mu bigambo nti kyandifudde. N'awambibwa teyaddangulu okutuusa lwe yafa. Waliwo abaakwata ku bulamu bwe, waliwo abaakomya obulamu bwe. Omusaayi ogwo guteekwa okuvunaanyizibwa ku mmwe n'abaana bammwe kubanga buli muntu yenna abadde ng'atowa oda okunyigiriza bannayuganda, okubabuuzaawo, okubatta. Kubanga omuntu bw'aba talabika kitegeeza yattibwa. Yes. Bw'aba talabika. Recently nalaba oba yali mwogezi wa poliisi oba yali mwogezi. Kati gwe Mwami Kuraije oyogere otya ekyo nga mukyala w'ono si yakyogedde? Gw'okijjawa. Ate bwe twavaawo ne ndaba ate mukyala Nabbanja ndowooza n'omwezi tegunnayita ng'agamba nti Kibalama waali era Kavulaawo waali abeerawo. Ettaka eryamira omusaayi gw'abasajja abo bwe baba baaziikibwa, bwe baba baafa, ettaka lyerimu ligenda libeere against abantu bonna abaatowa oda abantu abo battibwe. Ettaka eryamira omusaayi gw'abasajja abo, abasajja abo bonna ababadde bajja bafa, abakazi ababadde bajja bafa,
ababadde bakoonebwa poliisi emmotoka nga zibakoona ne zibatta ez'amagye nga zibakoona ne zibatta ettaka eryamira omusaayi ogwo buli eyali mu lukwa olwo yessaawa ettaka lyerimu limumire. Yes, tewakyaliwo bino mbw ate tubasabire essaala mujja mu makanisa ne mutuula mu bifo eby'omu maaso mbu tubasabire. Tukusabira oyiwa omusaayi gw'omuntu gwe tukusabira obeerewo n'abaana bo naye omusaayi gwe gumu guli mu maaso ga Katonda gukaaba kuba ekyo Katonda ye yakiŋŋamba nti waliwo omusaayi ogukaaba mu maaso gwange bannayuganda bakaaba ekyo Katonda ye yakiŋŋamba tekigenda kukyusibwa okutuusa ng'abo bonna ababadde bajja bayiwa omusaayi ogwo ettaka lyerimu libamire. Tekyali bino mubasabira ssaala okukyuka kuganye. Mubasabidde ebbanga ddene bakyuse naye kiganye. Yes, bo beetudde beefudde bakatonda. Ekyokuna oba ekyokutaano bwe batuuka mu buvunaanyizibwa obwo mba mu ofiises ebyo bajja ne beerabira nti Katonda abasindise baweereze abantu be. Bo ne baagala okutulowoozesa nti batuyamba. Tewaliiwo munnabyabufuzi yenna ng'otudde mu ofiisi yonna alowooza nti otuyamba buyambi. Toyina gw'oyamba wabula weeyamba ng'oweereza abantu ba Katonda. Waliwo atera okubikozesa ennaku zino bamuyita Luzi. Yeesimbye mu Kampala Central wagamba nti nze okujja okwesimbawo mbayamba buyambi. Okujja okubaweereza mbayamba buyambi. Oyo munafu mu kutegeera era siyinza mwogerako. Munafu mu kutegeera era siyinza mwogerako. Waliwo omugenzi Katolubwama yagamba nti mumpe ŋŋende ndyeko nga tabanyonyola nti ngenda bakolera kino ngenda kugira amateeka tukole bwe tuti amateeka ganayamba abantu mukama amasaasire byamusobako nga nti nze mumpe ŋŋende ndyeko. Yayogera endowooza ye. Tosobola gimuvunaanira oyo kati ate ye kubanga taliiwo. Kati waliwo abaliwo abakola statements ez'ekinafu. Now Bayibuli eno ejja n'etugamba atulaba tuli ku emboozi mu UG kwe tuli ne Musumba Geoffrey Mugerwa tutunuulira ebyo eby'obukulembeze n'omwoyo bitugezaako okutunuulira era nga essira asinga kuliteekako mulembe guno generation eno abo abagirimu naye nga tebagwanidde kugibeeramu kyokka nga ate bakola ebyobulabe oba oliawo n'ebitajja eri abantu ba generation eno. Ffenna olunaku olwajja ebyabaddewo twabirabye byagenze mu maaso. Waliwo twabadde awo abantu abayiise gwabadde nga mwala naye abantu ne bayiikawo oluvanyuma okuba nti no poliisi yabadde gezaako okubagobaganya era abantu abamu bamenyese amagulu n'emikono. Kyokka poliisi bwe yavuddeyo kunyonnyola yo yagambye nti nno abantu abujjo bagikozeeko effujjo ne balumya abasirikale oba 7 oba ne bagezaako n'okwonoona emmotoka za poliisi. Omugezi wa poliisi Kituuma bye yayogeddeko ebyo naye bano abantu abamenyese n'abantu abakubiddwa bo tebayogeddwako mpozi yayogedde ne ku bakwatiddwa mbu abateeberezebwa okubeera nga benyigidde mbu mukono n'emmotoka za poliisi n'okulumya abasirikale. Naye kyokka ate abantu ba bulijjo bo teyabogeddeko kyokka nga ate poliisi eri okukuuma abantu n'ebyabwe. Bayibuli ejja n'etugamba mu Proverbs chapter 4 akanyirirako 7 nti mu byonna bye muba mufuna amagezi. That's wisdom, knowledge, okutegeera. Naye ate eyogera nnyo negamba nti mufune understanding, mufune okutegeera. Amagezi okumanya n'okutegeera. Naye mu byonna mufune okutegeera. That's understanding. Bangi abali mu bifo bya gavumenti tebategeera. Tebategeera batya. Okusinziira gamba waliwo statements kw'obapimira nti kino kyayogedde kikulaga okutegeera kwe.
oyina omwami wawe gwomenye nekugamba oyo sijja mwogerako tutegeraganye waliwo MP omu ali awo mu busiro bamumma kaadi alina omuyimbi omu gwe yeesimbye naye ogamba Medad Lubega Segona olabanga ebbanga lyonna babadde beesabikanga abategeera naye kikulage nti mu myaka gino 5 bamaze okwefungula ne bakulaga nti balabika wisdom bagiina ne knowledge naye tebalina kutegeera nti ku ssaawa esembayo balina amagezi n'okumanya naye tebalina kutegeera understanding tebagirina. Omuntu eyandigambye nti nno banyimye kaadi tutegeraganye n'ogenda n'okwata akazinda bannange mbeebaza omwaganya gwe mumpadde okubaweereza period. Naye genda olabe ebigambo bye bafukumula omuntu ng'obadde mu kifo okumala emyaka 15 genda olabe ebigambo bye bafukumula. Tebatunuulidde nti ebbanga lye babadde mu ofiisi ezo musaayi gw'abantu bameka abafudde, bantu bameka abatafunye services, bantu mateeka ki ge muyisizza nga gayamba okusitula omuntu wa wansi, mateeka ki? Babeera mu paalamenti awo ne bawoza bisanja. Ekisanja kiyambirawo omuntu. Ekikulu si bbanga muntu lyamala mu kifo. Ekikulu kiki ky'oderivalinga ng'oli mu kifo ekyo. Bangi weetaaga obwa president emyaka 4 40 years. Banaye mumuleke mbabuuze. Essaawa ya leero mpeza emyaka 4. Essaawa ya leero mpeza emyaka 4. Kannewereko ng'ekyokulabirako. Mwe mwagala kutulowoozesa nti after 40 years Mwami Museveni yandibadde akyakuba campaign. Mwami Museveni yandibadde gavumenti ekyasobola okukozesa poliisi weewaawo amagye. Gavumenti yandibadde ekyasobola okuba ng'ewamba abantu. Mu gavumenti ey'omuntu omu myaka 4 abantu bakyasobola okubula. Basajja mmwe temutya Katonda, muli evil, muli wicked. Temutya Katonda, muli wicked. Era nsabye Katonda mugwe ate mufe. Muli wicked. Myaka 4 40 years. Wandibadde tokuba na kipande. Ifato wali oli munono za Katonda, oweereza Katonda, osaavinga abantu ba Katonda, tewali kuba bipande. Yes. 40 years. Katonda yaŋŋamba ne kino kankyogere. Mwami Museveni atutte 40 years ng'ayonoona kifaananyi kya Idi Amin Dada. Ekyo Katonda yakiŋŋamba era nakyo nkyogedde. 40 years. 40 years. Emyaka 40. A generation number. Tewaliwo muntu yenna Mwami Museveni gw'alaga mu gavumenti ye nti wa myaka 4 weewaawo 45 oba 5 asobola okuyimirirawo ne yeesimba n'awa buwi bujulizi n'agamba nti neebaza Mukama nti Mwami Museveni ye yanzimba era ndi kyendi era neesimbyewo, nga Mwami Museveni atudde wali ku bbali mundage taliwo. Naye bonna abaliwo bakulaga bagigubanira buyinza kubuwamba buwambi by force. Kati abo baba bakulembeze ki? Kitegeeza abadde mu buyinza si mukulembeze. Omukulembeze ozimba, omukulembeze osanyukira mu achievements zaabo b'okulembera. Waliwo bempulira bagamba nti mutabani we yagwanidde. Olowooza bo mu kwogera ebyo si gwazimbye? Mu myaka 40 gy'abaddewo. Nja kuba nkoze ensobi okumwogerako oyo. A terrible mistake. Oba nkirente ntya? Kankireetewe nti Mwami Museveni talinayo muntu yenna ali capable
alabikiramu embala oba ensigo y'okkulembera tamuyinaayo. Ekyo kyenyinza okwogera kw'oyo ndaba nga amannyonoonye ddoboozi Katonda lyampadde ya na busobozi n'amafuta Katonda gampadde okuluŋŋamya generation yange. Bingi byogeddwa kubanga wetuze ebbanga lyonna litambudde lino ery'emyaka 5 amaloboozi tugawulidde nnyo naddala eri abo abatakkiriziganya na Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP okutwaliza awamu nga bagamba nti obuwagizi busiga kububeera nabwo wano mu Buganda. Ate mugenda mambuka eyo ate wali ate mugenda ate mwankole ate nedda naye okusinziira nga bwe tulabye jazza atambula obuwagizi bubadde bw'amaanyi nnyo. Bwe yagenda mwankole ne kiyitirira kwe kwava n'abasajja abamu okuvaayo okukwata emiggo okugikuba bannakibiina kya NUP. Kana akabonero kalaga ki? Kubanga n'abamu bali bagamba nti guli gwali muyaga ku mulundi guno tewajja kubeera obuwagizi bwonna naye kyeyoleserwa atu nkiddamu gwe wenna abadde awa ebiragiro gwe wenna abadde awa ebiragiro okuba abantu, okuwamba abantu, okutta abantu, okukozesa amasasi, okukozesa tiya gaasi, onsabye Katonda mugwe ate muffe. Passing over judgment. That's all. Kubanga omusaayi gw'abali ababadde bajja bafa okuva 2018 paka kati nga waliwo essaawa ya leero abataliiwo. To the extent nti Katonda agamba nti bannayuganda bakaaba, to the extent nga Katonda agamba nti waliwo omusaayi oguyiika. Ebyo byonna nga sinnaddamu kiri ky'obaddoombooza. Ndi mu kugamba buli abadde awa ebiragiro batte bannayuganda, babakube tiya gas, babasibe makomera, bababuzeewo. Nsabye Katonda that you may fall and die, babaziike mu linnya lya Yesu. Eryo effujjo liteekwa okukoma. Why? Lino eggwanga lya Katonda. This is a kingdom of God. This is a nation of God. Eno generation ya Katonda tetugenda kubakkiriza. No one agenda kubeera slave wammwe. Dynasty yammwe efe. Emirandira gyonna Katonda agikuuleyo, agikumeko omuliro, n'abaana bammwe bonna baloze ku musaayi ogwayiika mu ttaka olw'abo abantu be muzze nga musanjaga, nga mutta, nga mubaziika. Katonda yennyini abazikirize. Nzizeyo ku kibuuzo kyo ekyo temunnaba kukiraba. Katonda nabagamba Katonda akulembedde generation eno Mwami Museveni ojja genda mu linnya lya Yesu. Ne bonoogamba nti waliwo abakusabira obadde obabuyabuya bw'okwatidde obumotoka, bw'okwatidde obusente, n'ojja abaweereza ba Katonda in the position of serving God, n'otandika obbalimbalimba n'obumpwakimpwaki. Tutegeraganye. Essaawa etuuse otegeere nti Katonda avunaanyizibwa mu ggwanga lino, yavunaanyizibwa ku ggwanga lino na buli okimanyi nti Katonda tatonda muntu omu. Katonda atutondera in a generation. Tutegeraganye. Yes. Nti mu 8 paka 2022. That's a generation. Era erina obuvunaanyizibwa bwayo. Tutegeraganye. Bw'amala n'addamu n'atonda generation endala. Kati buli bw'ojjawo omuntu gw'oba oggyewo oba n'afa oba n'asibibwa oba n'attibwa oba otta generation oba otta ekifaananyi kya Katonda. Kakati bwe babeera mu ofiisi tebakitegeera. Katonda agenda gugumula abali mu mambuka ba Uganda bonna, abali mu Maserengeta bonna, abali mu Buvanjuba bonna, abali mu Bugwanjuba bonna, abali mu Masekkati bonna Katonda agenda baduumira. Ojja genda. Tetukyayagala mulandirago ate njogeranga nabbi wa Katonda. Nkugambye ne bw'onooba okozesa mbundu, ne bw'onooba okozesa tanka, sente zonna z'omalidde n'abasirikale bo bagenda kufeyiringa. Katonda agenda badifeatinga bonna. Ate buli lwakuna natandise okukulembera. Nze nkulembera. Okukulembera kigavumenti kiteekwa okugwa kife. N'emirandira gyakyo yonna gye kibadde mu East Africa yonna giteekwa okukuulibwayo. Anti bagamba nti bazimba dynasty.
teri agenda kubasavinga, taliyo. Nalabyewo enteekateeka nga yogerwako omukulembeze ng'agamba nti waliwo okuzimba eggye eryawumira East Africa nti kubanga wa Saddam wano Saddam Hussein no si Saddam gundi Gaddafi bwe bamulumba tewaliwo yamuyamba wano mu Africa kati abantu batunula butunuzi agamba nti wetagawo eggye lya Africa eryawamu eryokwerwanako singa omulabe abazze ng'akutteko ku nsi emu nti oba Uganda bagirumbye ng'eggye eri lya Africa livaayo. Those are self-interests. Those are self-interests. Kugezaako kubuyabuya abantu. As a self-interest. Kati kankulage. Leadership is not about control. It's about service. Leadership, it's not about control. It's about service. Oli mu bukulembeze. Negwe oyagala otukontrolinge tebogerako ku kino, tebogerako ku kino, tebabeera mu kino. Leadership is about service. Tewali service. Wano. Wane Uganda siririddawa. Bo balabika nduza baziraba kubanga olw'ensonga omubala gwe batamuliddeko ku mulundi guno protecting the gains. Obo bonna bukumpanya bubbi. Where are the gains? Gains ziririddawa zebogerako. Gains beeyogerako bo ng'abantu teboogera ku bantu ba Katonda, teboogera ku ggwanga lya Katonda, teboogera ku bantu ba Katonda abansi, beeyogerako bo. Amalwaliro galuwa, ebintu ebyazimbibwa Idi Amin Dada n'Obote byebiriwo. Factories zazimbibwa Idi Amin Dada n'Obote zeziriwo, naye nontono nti teziriwo. Bazita, baziba, bazirya abasajja abo. Baziba, bazita, bazirya. Kati recently nawulidde nti zino factories ze bazimbye Kapeeka za muntu kinnoomu. Si za gavumenti, si za ggwanga, za muntu kinnoomu. Muntu kinnoomu. Kyokka omuntu oyo emyaka 4 abadde mu gavumenti. Kati ajjawo amagezi n'ozimba ebibyo nga waliwo ebya gavumenti ezaaliwo nemuta revivinga abantu basobole okufuna emirimu, abantu bakole. Kyokka ate gwe n'ozimba ekikyo kyogamba nti mu muntu omu mulimu amagezi ga mirundi 2. Baddira ebya gavumenti byonna ne babinyagulula, ne babibba, ne babitta, ne bagenda bazimbamu ebyabwe. Naye mu linnya lya Yesu bye muzimbye byonna Katonda agenda binunula bikomewo mu gavumenti, bibeere bannayuganda. Ne bwe munaalwana okukuuka ejjembe mu linnya lya Yesu mulina okgenda. Omuntu y'omu mbw ate azimbye Kapeeka ate mwagala tubatendereze, mbw ate mugaba emirimu. No, Katonda yazimba institution ng'akozesa abantu be yaleetanga mu buyinza. Amakolero n'agateekawo, administration n'aziteekawo, amatendekero n'agateekawo okukulaakulanya abantu be. Ebintu byonna mubisse, mubitunze, mubiwambye, mubibbye. Kati essaawa eno mugamba mbwate mwe mwazimba ebyammwe. Tekisoboka. Onzizeeyo wano. True leadership is about power. It's not about power, it's about empowerment. True leadership is not about power, but it is about empowering oba empowerment. Kitegeeza ki nti tojigubaganira maanyi buyinza. Genda empoweringa abantu. Yes. Genda empoweringa abantu. Abantu abali mu mambuka ga Uganda tebambanji kukozesa ttaka nti ye gavumenti genda. Bayigiriza okukozesa ettaka lyabwe. Naye ate abantu abali mu gavumenti bava eno mu Masekati oba mu Maserengeta oba mu Buganda region, ate ne mbambuka engulu ate ne mugigubaganira square miles z'abantu. Kati ate abantu be bamu ate ne mubatwala mu camps. Mu kifo ky'okuba empoweringa. Webale nnyo. Nga gavumenti, faamu ya gavumenti nga gavumenti erumirirwa abantu eririddawo.
so nga ate ku mulembe gwa Amin n'Obote zaaliwo. Ku mulembe guno ogw'emyaka 4 bali omu yafuga emyaka 8 omulala n'afuga emyaka 10 gy'emyaka 18 ono omuntu omu afuze emyaka 40 faamu za gavumenti ze wasiŋŋaanawo ziriwa? Kyekibuuzo. So togamba mbu omuntu bw'akubuuza ekintu ng'ekyo eky'amazima mbu takwagala. No, amazima gabeere mazima. Faamu za gavumenti ziriwa? Ekyokubiri, kiki ekikulemera nga gwali mu buyinza mukyalawo yaliko mu mambuka ga Uganda? Tutegeeraganye. Masomero ameka agazimbibwayo mu mambuka ga Uganda? Mu mambuka ga Uganda agasomesa abaana baayo for 10 years. Masomero ameka agazimbibwa mu mambuka ga Uganda gayinza okulaga? Ekyokubiri, kiki ekikulobera okusomesa abantu okukozesa ettaka lyabwe than okusindikayo ababbi, abanyazi, abakumpanya okubba ettaka ly'abantu? Insecurity be bagikozinga. Notayigiriza muntu kukozesa ttaka lye ate n'omuggyako ekiki byebiri e Kayunga awo, ebiri mu Hoima awo, mu Buganda region, Uganda yonna ekaaba olw'ettaka lyayo. Naye mu linnya lya Yesu mujja disesema. Ngenze ku nsonga endala. Leadership is not about protecting a position but inspiring others to achieve their greatness. Leadership is not about protecting a position but inspiring others to achieve their greatness. Kati basinga kulwana, nze Jeno Gundi, nze nkulembera amagye, nze nkulembera poliisi, nze minisita wa kino, nze pulezidenti wa kino, bye bafaako. Nze speaker wa parliament. Nze speaker wa parliament. N'okozesa billions of money. Ne genda ebukedde yaawo, genda awo mu bifaawo. Omubuuze masomero ameka g'ozimbyewo okuyambako abantu baveemu nga ggwe? Bantu bameka? Masomero ameka? Malwaliro ameka? Yes. Bantu bameka abayigiriziddwa okukozesa ettaka lyabwe? Bali wano bayiwa butitimbi bwa nsimbi, baagala bifo, naye mu linnya lya Yesu bantu mmwe mukolimirwe n'abaana bammwe mu linnya lya Yesu. Kyekikulu nti nyambye etya omuntu ono okutuuka w'alina okutuuka? Nyambye ntya bizinesi y'omuntu ono okusituka agende mu kirooto kye? Kyekikulu. Abantu ne bagenda mu malwaliro nga services bazisangayo kuba bajja kwesasulira. Yes. Tutegeeraganye. Enguudo nga zituuka gye zirina okutuuka, abantu nga bayambibwako, ennima etegeerekeka. Naye oli n'alima emmwanyizi aye ne weeteesawo kiboodi mwagala okunyagulula. Oli alimye emmwanyizi aye ne mweteekesawo kiboodi mwagala okunyagulula. And when you choose to rise by putting others down, you will soon wither. When you choose to rise up by putting others down, you will soon wither. Now, buli bw'osalawo okugenda waggulu, bw'olondawo okugenda waggulu, naye ate n'osalawo osse abalala wansi, tutegeeraganye. Bayibuli ekugamba nti mangu nnyo ojja kuwotoka era okale era ofe. Nga bw'olaba omuti ogwo bwe guli, noza ogula nti gwonna guweddeko ebikoola, teguliko makoola, gunatera n'okukala gwonna. Okitegedde? Okuva mwami Museveni lwe yatwala obuyinza yabadde alinnya waggulu, abalala bonna babadde bagwa. Nga ye asigala alinnya, naye nga abalala bonna balese wano wansi. Bonna bagwa. Genda batunuulire. Bonna mwami Museveni yabadde agenda waggulu, bonna babadde bagwa. Naye leka nkubuulire, mangu nnyo ogenda kukala. Owotoke wayi toyina be weekwatako.
genda otunuulira abantu bonna bonna be yasiŋŋaana mu zi gavumenti abaamuyambako basemwogerere simanyi basebaana abantu abaali knowledgeable ensi butya bweyina okutambula abaali bateekeddwa bonna bayenjebuse mu kuswazibwa bonna bonna bayenjebuse mu kuswazibwa. You cannot solve a political question by killing your opponent. You cannot solve a political question by killing your opponent. Tosobola gamba nti waliwo ekibuuzo eky'ebyobufuzi tutegeraganye kati ekibuuzo ekyo okiddamu n'ogamba nti Kyagulanyi afe oba tosolovinze wabula kyekimu ku biraga killing your opponent is proof that you are wicked. Okutta gw'ovuganye naye kabonero akalaga nti oli ekigambo ekyamangu sitaani kirekayo you are wicked. Tosobola kusolving a political question by killing your opponent. At the same time, killing your opponent, it's proof that you are wicked. Kati ndaba bannabyabufuzi nga mwewera abamu bannamagye nga mwewera nti mugenda kutta, let me say, oba okutta Kyagulanyi oba okuteekateeka olukwe lwonna olumutta mu linnya lya Yesu tajja kufa. Kyagulanyi ajja kubeera mulamu, mukyala we ajja kubeera mulamu, abaana be bajja kubeera balamu, abazzukulu be bajja kubeera balamu, naye mu linnya lya Yesu after mwami Museveni Kyagulanyi ye pulezidenti w'eggwanga lino. Namulabye yayogedde awo ng'ali ku Lali Kawempe n'agamba nti abasajja bano baba nga banzise mu lulambo gwange mukwate butereevu paka mu State House. Njagala obbabuulira temulanga mba ne mukozi nga chaos within Uganda, South Sudan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Somalia, Zaire, ezo ensozi zira ezemmenye mbalayirira mu linnya lya Katonda, nze njogedde Geoffrey Mugerwa nabbi wa Katonda, Kyagulanyi tajja kufa. Wabula bonna abamweŋŋanga ne bw'oba watumibwa ng'olinaanye Kyagulanyi, ekyo nakyo kankyogere eri baakola nabo oba baasula nabo mu nnyumba, ne bw'oba omulinaanye bulinaanyi ne bakuwa ekyojja mu miro omutte wakati nga tonnatuukiriza missioni yo gwe kennyini ojja kufa. Emabegako eri nakola recording emu ne ŋŋamba nti mwami Kyagulanyi Katonda ampadde message ye sigimuwanga kuba simulabanga. Abamu ku ffe tulina endagaano ne Katonda nga Katonda yazituwadde. That's why sina gwe ntya, tosobola kunkwatako never. Kubanga abasumba bangi batokwogera ebigambo nga bino by'oyogera. Nkugambye kino mu bufunze abamu ku ffe tulina endagaano ne Katonda. Ngenda okukola Katonda kyaŋŋambye, mubuuza n'omubuuza kino ky'oŋŋamba okukola, mbuulira what next. Nkugambye Kyagulanyi mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu tasobola kufa, tasobola. Ebyo muddeeyo mutuule mu bumiitingi bwammwe mugule obutwa mukole ki. Kino kankyogereko. Mwami Kyagulanyi eno message si emu gye nnina okukuwa kanjiyite nga nkusisinkanye maaso ku maaso okuwa message yo, naye eno kanjiteeke across. Mwami Kyagulanyi togezanga n'oddamu n'osisinkana omwami omu ali Mengaawo asiba amataayi ateekako gaalubindi, yalondebwa kabaka wa Buganda okumuyambako okukulembera abantu be. Bw'obanga osazeewo omusisinkana tomukwatanga mu ngalo. That man is wicked. He is wicked. Ate mukyamu nnyo gy'oli, togezanga n'oddamu omukwata mu ngalo. Ekyo nkitaddeyo. Ekyo nakifunye like 2 to 3 weeks. Yeah.
togezanga n'omukwata mu ngalo toddanga namwo musisinkana. Oyo musajja mukyamu muvundu mubi. Tomukwata ali mu Mengaawo. Kabaka wa Buganda yamulonda okumuyambako okukulembera abantu be, ateekako galubindi asiba ne ttaayi n'ayogera eri abantu, era abantu balowooza nti musajja mulungi. Oyo musajja mukyamu mukyamu, n'ebintu byonna Katonda byambikkulidde. Oyo musajja bubi nnyo, n'embeera kabaka yokka gy'alimu, kabaka wa Buganda. Oyo abasajja babi, they are wicked. Era nsabye Katonda abajajinge abo abasajja basana kubanga they are cursed. Kubanga tetugenda kukkiriza abantu kulembera generation yaffe gitwala giziika. Never. This generation belongs to God. Eno generation eyina kusinza Katonda, eyina kutendeeza Katonda. Tetugenda bawa mwaganya gwonna. Byonna bye muzze nga munyagulula mu Buganda nga mubinyagululira abaana bammwe, n'abaana bammwe let them be cast. Tetugenda bakkiriza nti abantu ba Katonda bakaabe bwe mwogera enzungu mbu simanyi ndirooya simanyi nga munyagulula. Never. Never. Tosobola kutta opponent wo then n'olaga you were leader mb'oli w'amaanyi. Kiraga bulazi that you are wicked, oli munafu nnyo. Gw'oli muntu kyatakubaganya birowoozo. Bino birowoozo bibiri bya njawulo. Ebirowoozo bibiri bya njawulo. Simple. Kiringa nga bw'onoogamba nti nsinkanye ekigambo kye bayita wisdom. Nomala n'osinkana ekigambo ekirala oba fools oba foolishness. Byombi binatambulira wamu. Oyina okubeera n'abagezi, oyina okuba n'abasirusiru. Period. Londawo w'oyagala wobubeera. N'ate tojja tugamba nti gwe ow'amagezi atotte atalina maki? Atalina magezi. Atotta waaki? Atalina magezi. Era ayina ky'asobola okukukolera. Gwe oyina ky'osobola omukozesa gwe ayina amagezi. Yes. Tutegeraganya. Bw'atyo n'omusiru ayina ky'asobola okufuna mu muki? Mu mugezi. Lwaki? Bwe bw'ofuna ssente mulage ekyokukola akikkolere musasule. Period. Ffenna buli omu yeetaaga munne. Nti ab'Ekasese banjeemedde abo babatti. Gwe omanyi baddokita bameka abafiira e Kasese mu Lubiri? Obamanyi? Bayitirivu. Human resource neefa olw'okuba mufunye misunderstanding. You are in the position gw'oyina obuyinza ne bafa. Abo abantu abaafa bonna omusaayi gwabwe gujje ku oyo eyatowa order eyateeka enkola eyo mu ekintu ekyo mu bikolwa. Omusaayi gwabwe gugende ku bulamu bwabwe n'abaana baabwe. Leadership is managing wisdom and implementing understanding. Leadership is managing wisdom and implementing understanding. Obukulembeze kukuŋŋaanya bantu oba kukuŋŋaanya magezi. Bw'omala okugakuŋŋaanya mu magezi ago ofunamu okutegeera n'ogenda n'oteekwa mu nkola okutegeera. Mwami Museveni nga yakajja wano yasisinkanawo beggambye ba Bose Mwogerere, Bamayanja Nkanji, Basebaana Kizito, Bamwami Israeli Mayengo, waliwo Katikkiro Ssemwogerere, waliwo nga bw'olaba ba Gilbert Bukenya. That's a collection of wisdom. That is a collection of wisdom. Now, amagezi ge baleeta ogakwata n'ogatwala n'ogateeka mu ki? Mu bikolwa. Mu bikolwa. That's leadership. Yes. Nitobeera obubeezi nze gundi nze gundi nze gundi okangaza bukangaza. Kati essaawa eno after 40 years tubuuza where is wisdom? Where is knowledge? Mu myaka 40. After 40 years where is understanding? Byonna tewali. Eggwanga lino kakasa lyafunamu mu Professor Gilbert Bukenya. Twamufunamu ng'eggwanga. Okakasa twamufunamu. Israeli Mayengo twamufunamu.
Katikkiro Ssemwogerere twamufunamu, Dani Mulika twamufunamu. That was a selection of wisdom. Bonna bafiiridde awo. Why? Abakulembeze abali mu buyinza okuviira ddala ku mwami Museveni tayagala bantu bagezi. Tayagala bantu bagezi. That's why nti parliament afubye nnyo okulaga nti ebeere a collection of thieves. Kyenkugambye nga mmaliriza. Politics is a game in Africa. Yet politics is service in UK. Simanyi oba okitegedde. Politics mu UK oba mu Bulaaya buweereza. Politics in Africa is a game. Kazannyo. Bebo abakulembeze. Jangu nkwekule. Bebo be muyita abakulembeze be tulina. Buli statement gye nkuwadde nkwata bulungi naawe ndaba. Buli statement gye nkuwadde kasita mbeera mu kusinza kwange ne mu kusaba kwange Katonda ampa byekwogera. That's why gwe bw'onkubira ng'ompita tondabako. Genda oddemu otunuulire buli kye nkugambye. Politics is a game in Africa. Yet politics is servicing oba service in UK. Now, ekigambo kino bakyogera mu Luzungu mu Africa bagamba politics is a bad game. Okimanyi nti bakyogera mu Luzungu? Abamu bagamba ddate. Oba ddate game. Okimanyi nti lubeera Luzungu? Luzungu. Si kusoma naye lulimi lwabaki? Lw'Abangereza. Ne bagamba nti politics is a dirty game. Tutegeraganye. Now, ng'abaddugavu ababuyabuya ababeera mu bukulembeze nga tebategeera ne bakyewola era ne bakyenyumiririzaamu nti politics is a dirty game. Yes. Tutegeraganye. N'ogenda mu bali gye bajja ekigambo ekyo ekiri mu Luzungu nga bo bakulaga nti politics is service. Kyovudde olaba bo bwe bakola ensobi they resign. Yes. Tutegeraganye. Ne baba bamulengeddeko n'omukyala atali wuwe kasita bamukulembeze kati they resign. Nzikirize nkite. Okitagadde? Yes. Wano mu Africa bo bakulaga kirala nti bo gye bayita date game kwe kutta bannaabwe. Naweerera omwana we simanyi Harvard, simanyiwa. Ye mu bwongo bw'alowooza nti omusaayi ogwo bwe guyiika bw'awaayo omusaayi ogwo natta banne ye gyayita game. Kyovudde olaba genda otunuulira abakulembeze ba Africa bameka abavudde mu bukulembeze weewaawo mu buyinza otwesinga abaana baabwe gye bali n'obulamu bwe batambuliramu. Era weewuunye kyovudde olaba wambuuziza kiri n'ombuuza mbu simanyi bateekateeka gundi mbu yabaddako. Nze nkugambye genda weebuuze. Omanyi lwaki omwami oyo afulumya statement ezo nti gundi ali mu basement. Kabonero akalaga nti si mukulembeze. Era ne kitaawe si mukulembeze. Ng'ate akulemberedde emyaka 40. Takulemberangako. Kikyakoze. Omukulembeze yenna abantu bakugoberera. Onfunya bulungi? Omukulembeze yenna abantu bakola ki? Bakugoberera. Osobola okubeera mu kifo naye nga toli mukulembeze. Yes. Ekyo nakikulazidde emabega eri nti obukulembeze si position wabula empowerment oba empowering abalala. Wano nakugambye leadership is not about protecting a position but inspiring others to achieve their own greatness. Kati mwami Museveni asobola okubeera mu kifo naye nga si mukulembeze. Kati ontegedde bulungi? Olabika wakeerabidde. Mu kifo mwali naye nga si mukulembeze. Kati Kyagulanyi Ssentamu is a leader. Why? Bw'agenze mu mambuka abantu bamugoberera. Bw'agenze mu Maserengeta gye boogera olulimi lw'atayogera bamugoberera. Bw'agenze Bugwanjuba mu Basoga bamugoberera. Bw'agenze Busia mu Masekati bamugoberera. Is a true leader.
omukulembeze abantu bagobereranga Yesu because he was a leader. Tutegeeraganye? Yes. Bayibuli ekugamba nti balinnyanga n'ambaato ne basala bagende ku luuyi lw'eri gy'alaze nga bagoberera Yesu. Kyenkulaga kati olwaleero bannayuganda abavubuka bagoberera Kyagulanyi because he is a true leader. Mwami Museveni is not a leader. He's just in the position. Yes. Kyekyo kyovudola bo babeera mu ebyo kusamba gymnastics. Now nga tumaliriza Musumba, nga tumaliriza the best investment you can do is to invest in people's lives. The best investment you will ever do is to invest in people's lives. Investment yesinga si kuzimba makolero. Wabula okukulaakulanya abantu, okusitula abantu, okuyigiriza abantu ekyokukola, okuteerawo abantu amakolero, okubayigiriza ekyokukola, okubayigiriza ebyemikono, okubasomesa, okubayigiriza. Investment babagamba babikoze kuba ntera okulaba nga bayita bannanga abaana abobola mujje gindi mujje tubayigirize ebyalaani skimu gavumenti yagiteekawo mujje tubayigirize okuluka ebitambaala. Kyekyo sijja kiddamu. Ekyo kisijja kiddamu. Word of wisdom njizeemu mwami Kyagulanyi, omwami ow'emmengo eyo, omwami ali emmengo awo, nkubuulidde nga nabbi wa Katonda tomuddangamu okumusisinkana. Bw'oliba osazeewo musisinkana ng'omukulembeze tomukwata mu ngalo. Eyo word of wisdom eri mwami Kyagulanyi. Message eno egenda eri Minister Hilary Onek. Minister, there is a minister called Hilary Onek in northern Uganda. I pray that God may protect your life. I pray that God may protect your life. I pray that God may protect your life and He blesses you. Hilary Onek. Hilary Onek, you are a minister in the current government. I think so. But you are from northern Uganda. I would love that this message gets to you. That I pray that God Almighty may protect you from all your enemies around your life. God may protect you. Ndowooza tuggalawo. Wabadde ogambye nti bwetunaba tumaliriza ojja kutuwa essaala. Katonda waffe ayinza byonna. Katonda waffe ayinza byonna. Waŋŋamba ndi ddoboozi lyo. Olunaku lwaleero mu linnya erya Yesu. Onsabira generation yonna eyazaalibwa okuva mu 8 paka 2022. Okuviira ddala mambuka ga Uganda, obugwanjuba, masekkati ne mbuvanjuba ne Maserengeta. Katonda ayinza byonna. Wabeerewo unity mu linnya lya Yesu. Wabeerewo obumu mu linnya lya Yesu. Buli muntu yenna abadde against generation yen nga babadde babatomera, babadde babakuba tear gas, babatomeza emmotoka, babawamba. Katonda ayinza byonna. I invoke malayika erini charge okuuma generation yaffe. Mukama leka malayika eyo etuntuze abo bonna ababadde bawa ebiragiro, ababadde basiba abantu, ababadde babawamba, abatakibalama wamu n'eddamulira. Ettaka eryanywa omusaayi gwabwe leka ettaka lyerimu libeere ekikolimo gye bali mu linnya lya Yesu. Leka ettaka lyerimu abaabatta, abaabanyigiriza, abaabawamba, abo bonna ababadde bajja bawamba abantu mu kiibi, leka okolimirwe mu linnya lya Yesu. Ne famire yo n'abo bonna ababadde bakuduumira nga bakusindika okuwamba abantu. Katonda ayinza byonna, leka malayika ekwate ekiso ebanyigirize, ebazikirize mu linnya lya Yesu. Kyagulanyi ateekwa okubeera omulamu
mu linnya lya Yesu tajja kufa, tajja kutuukibwako buvune bwonna, famire ye, mukyala we n'abaana be. Katonda ayinza byonna nkinywezezza oba kinywezebwe mu musaayi gwa Yesu, mu musaayi gwa Yesu. Abo bonna ababadde batuntuza generation eno, Mukama mu linnya erya Yesu bakolimirwe bafe mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama, weebale Yesu. Tetukyagenda basabira Saala nti ya mirembe. Bayibuli egamba, in the beginning there was a word, and the word was with God. And the word became God. Now, buli ntandikwa yonna njagadde mukitegeeremu abazaalibwa okuva mu gy'ekinaana okudda mu maaso wano. Buli ntandikwa yonna etandika na Katonda. Bw'oba oyagala okutandika obulungi mu bulamu, tandika ne Katonda. That's why some of us, we have resolved mu ekyo Katonda kyatuyitidde okukola. When destiny calls you, ojja buzi, destiny yampise. Tutegeraganye. Kitegeeza ki? Nze nzize na Katonda. Katonda yagenda okukulembera generation yaffe. Tetwagala kukulemberwa mundu weewaawo bintuntu bitategerekeka, wabula Katonda yekka y'aba atukulembera. Era nze gwe mbalekera abali Mambuka, abali Maserengeta, Buvanjuba ne Bugwanjuba ne Masakati g'eggwanga lino lyonna, unity tugenda kuyunitingira mu Katonda. Gavumenti Kyagulanyi yaddako mu linnya lya Yesu. Amina. Nze Geoffrey Mayanja mbadde ne Musumba Geoffrey Mugerwa. Kkiriza tukolekerere wano. Weeraba.